okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi, wasuza otya? Amakya amalungi. Nyongera okwanirizaako wano ku mukutu gwaffe ogwa 3BN era nga nyongera okwebaza okuba nga weekomidde ku mukutu gwaffe guno okubeera okuwuliriza n'okulaba puroguramu zaffe ku Avento Radio wamu ne wano ku 3BN TV. Era nkwebaza okuba nga osobodde okuba nga weekomera ku puroguramu yaffe eno eŋŋanzi ensulo ey'enkya ng'ebeerawo buli nkya ku ssaawa 11:30 mpaka ssaawa 12. Era nga nkusaba oyongere okuba nga okubiriza ab'emikwano gyo, ab'eŋŋanda. Bw'oba olina obusobozi genda ku YouTube obasharingire linki basobole okuba nga bakeera nabo bayigire wamu ku bigere bya Kristo amakya aga leero. Era nga tetunneyongerayo nja kusaba tubeeko oluyimba luno lwe tuwuliriza olwo nno lusobole okuba nga lutukwata era lutuvuge tusobole okuba nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe ekya leero. Tumaze omulimu gwaffe ebibala biritwalwa mu ssanyu okubituusa mu kibuga ekijja. Ssanyu eringi bulijjo zawadi olunaku luja mangu tukunganire wali je tuliyimbira n'essanyu nga tumwebaza nnyonyiri tumusuta Mukama mu kibuga ekijja. Ssanyu eringi bulijjo, ssanyu jaguliza wali olunaku luja mangu tukunganire wali tulibane essanyu lingi nnyo mu nju ezaakolwa zaabu Mukama zatukolera mu kibuga ekijja. Ssanyu eringi bulijjo, ssanyu jaguliza wali olunaku luja mangu tukunganire wali. Nyongera okukwanirizayo mu luyimba olwo. Nkimanya ebigambo bibadde binyuvu era biteeseteese emitima gyaffe. Era olunaku olwaleero tulina ekyokuyiga era nga tugenda sigala nga tutambulira wakati w'omutwe gwaffe ogugamba nti naye waliyo Katonda mu ggulu. Era ng'owooluganda bw'oba obadde otambudde naffe mu puroguramu ensulo ey'enkya ey'enokkoota osobodde okuba ng'oyiga ebyokuyiga bingi. Naye olunaku olwaleero tugenda kubeera n'omutwe ogugamba nti okukkiriza n'okuweereza omuntu kwe kukkiriza Katonda. Okukkiriza okuweereza omuntu kwe kukkiriza Katonda. Gwe mutwe gwaffe gwe tugenda okuba nga tutambuliramu olunaku olwaleero. Era nyongera okuba nga nkukubiriza yonna gy'oli baaka balala b'okubiriza tusobole okuba nga ffenna tuyigira wamu
tusobole okuba nga ffenna tulaba engeri gye tusobola okuba nga tukkiririza mu Katonda okusinziira omuwandiisi waffe bw'ateeseteese ekyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero. Era ekyawandiikibwa kyaffe eky'olunaku olwaleero kivudde mu kitabo eky'Engero essuula ey'okuna olunyiriri olwa 23 ng'era lugamba nti ekyawandiikibwa kyaffe kitugambye nti onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo kubanga omwo mwe muva ensulo ez'obulamu. Muganda wange wonna w'oli nsaba yongera okuba nga ofumiitiriza ku bino ebigambo olunaku olwaleero nga tugenda okuba nga tweyongerayo nga tuyiga tulabe engeri gye tusobola okuba nga tukuumamu emitima gyaffe abooluganda. Era nsaba onootinga ekyawandiikibwa kino oyongere okuba nga okifumiitirizaako. Era olunaku olwaleero omuwandiisi waffe atutandikidde ng'atuwa olugero olukwatagana ku musajja ayitibwa Jane Wayden. Era ng'ono omusajja ono atugamba nti olutalo nga luwedde oluvannyuma lw'okugaba emidaali egiwera era n'empeera, Jane Wayden yafuna obutuuze mu Amerika. Era ono omusajja yafuuka omutuuze mu Amerika naye teyayagala kwemanyisa nnyo oba kwerabisa mu bantu n'asalawo abeere ng'abeerawo mu bulamu obw'okubeera nga yeetowaza abantu baleme kutegeera kiki kye yakola kye yali. Naye omuwandiisi waffe atugambye olunaku olwaleero nti omunnamawulire amanyikibwa nga Herbert Ford yasobola okuba ng'agenda n'anoonyereza kw'ono omusajja era n'amuwandiikako kuba yali akolera mu kitongole eky'amawulire eky'Abadventist okuva mu ssetendekero lya Pacific Union. Ono omusajja Herbert Ford yasobola okuba ng'awandiika amawulire oba n'ajja bwino ku musajja ono gwe bayita Wayden okuba ng'asobola okumanya ebyamukwatako engeri gye yasobola okuba ng'abeerawo mu lutalo Ssematalo owookubiri. Abasinga ku ffe nkimanyi twawulirako ku luno olutalo era tumanyi bingi ebyatuuka ku bantu mu biseera bino. Byali biseera bya kazigizigi, abantu bangi baafa, naffe abantu baffe wano mu lukalu lwaffe wano olwafirika baafiiramu olwo olutalo nga bagenza okuba nga balwana nga bayambako ba colonial masters baabwe. Era batugamba nti ono omusajja Herbert Ford yasobola okukwasaganya n'akuŋŋaanya emboozi eyali ekwataganako n'omusajja gwe bayita Jane Wayden n'agikuŋŋaanya era ne bakola akatabo akayitibwa Free the Captor. Era omulabi waffe olunaku olwaleero ku 3BN TV bw'oba osinda library gy'osobola ogendamu n'ofuna akatabo kano, nsaba ofune obudde ogenda okafune kuba kalimu emboozi nnyingi era nga ke katabo akamu akagenda okuvaamu emboozi ezimu ze tugenda okuba nga tusomako olunaku olwaleero mu kyokuyiga gyaffe eky'olunaku olwaleero. Era tugambibwa nti mu 1963 ekibiina ky'Abayudaaya mu Amerika kyayagala okusiima abantu abo abaanunulanga abawambe mu mikono gy'abanyazi wakati mu ssematalo owookubiri nti omukutu Abayudaaya bayagala okunoonya abantu abo abali mu ssematalo owookubiri abagezaako ne balwana bukubirire okulaba nga bataasa bannaabwe, abaalwananga okulaba nga babeerawo olw'abalala abatasobola kuba nga beesobola okwebeezaawo mu lutalo ne babataasa ne babawonya okufa. Abayambanga famire z'abantu abaataasanga Abayudaaya baasalawo kuba nga babanoonya era baakola okunoonyereza okw'amaanyi ku mikutu okwetooloola ensi zonna ne bayisa ebirango bingi. Ebirango ne bitambula mu nsi yonna okwetooloola buli wamu. Era omwo mwe mwava omusajja ayitibwa Rosen Norman. Era ono omusajja Norman yali musajja eyavaayo era y'omu ku bantu abaataasibwa mu ssematalo ye ne famire ye, era n'avaayo n'awandiika obujulirwa ku kye yakola kye yalaba. Era wano tugambibwa nti omusajja ono yasoma ekirango n'awandiika ebbaluwa empanvu eri ekibiina eky'Abayudaaya ekyali kinoonya abazira. Era bw'atyo bwe kyali nti mu mwezi ogwokusatu omwaka ogwo baategeka akabaka. Era tulaba nti oluvannyuma lw'okuyisa ekirango nga banoonya abantu abaali abazira, omusajja ono Rosen yasobola okuwandiika ebbaluwa
n'agiweereza abayudaaya bano n'awandiika ebyafaayo ebyali bikwatagana ku musajja ono gwe bayita Jane Weidena eyasobola okuba nga abataasa n'abibaweereza era ne batulaga nti mu mwaka ogwo gwennyini baategeka akabaga ak'okusiima bano abazira. Era n'embaga yategekebwa era ne batugamba nti Weidena era bwe batyo kyali nti mu mwezi ogwokusatu omwaka ogwo baategeka akabaga ak'okwebaza. Ekibiina ekyo eky'Abayudaaya mwe kyaweera Weidena ekibajje ekyakolebwako mu kifaananyi. Tulaba nti mu kabaga kano nga kategekebwa okusinziira ku bikolwa bya Weidena yasobola okuba nga asiimibwa Abayudaaya era ne bamuwa ekibajje ekyaliko ebigambo bye tugenda okuba nga tulaga wano. Baakola ekibajje mu mbaawo nga kyefaanaganiriza Bayibuli ne bakiwandiikako ebigambo bino olw'okuba nga basiima omuzira ono yasobola okuba nga akola bukubirire okulaba obulamu bw'abantu nga bakola ki? Nga bataasibwa. Muganda wange wonna w'otudde njagala ofumiitirizeemu singa nawe obadde mu mbeera bw'eti ey'akazigizigi ng'olina abantu abakulinaanya abali mu bulumi abali mu ki oyinza kukolawo kikola ki eky'obuzira okulaba ng'obataasa okulaba ng'obajja mu mbeera gye bakola ki gye balimu. Tulaba bano abasajja yadde byali biseera bya ntalo emmundu nga ziseka amasasi nga gavuga okulwana nga kungi basobola okuba nga bayimirirawo ku lwa bannaabwe ne bakola ki ne babeera nga babataasa. Era tulaba okusinziira ku bikolwa byabwe abasajja bano nga bakola ki nga basiimibwa. Nange owooluganda ndaba olunaku lwaleero enkya yaleero mu puroguramu ensulo ey'enkya nyongera okukuwa essuubi nga bwe tugenda okuba nga tulaba ono omusajja engeri gye yasiimibwa naawe bigambo ki ebiyinza okuba nga bikola ki nga bikwogerwako. Era ebyewandiika ebyali ku kibajje kino kye baawa omusajja ono Weidena byali bigamba nti olw'okusiimibwa obuzira bonga otaasa ebikumi n'ebikumi by'Abayudaaya abaali bawagamidde mu Bulaaya wakati mu ssematalo owookubiri olw'obuzira bwo obwasukkirira bwe wateeka mu kuweereza omuntu. Kino kiraga ki? Nti ono omusajja yakola bukubirire n'amaanyi ge gonna okulaba ng'ataasa omuntu era yali muzira nnyo okulaba ng'abantu tebanyigirizibwa mu lutalo era yafuba nnyo okulaba ng'abantu banne bakola ki? Bataasibwa. Teyakola kulaba nga yiye ng'omuntu ataasibwa yekka naye yafuba nnyo okulaba abantu bonna bamwetoolodde nga bakola ki? Nga bawonyezebwa okufa mu lutalo naddala Abayudaaya era bye bino ebigambo ebyamuwandiikibwako ng'omuzira. Muganda wange ndaba olunaku olwaleero bigambo ki abantu abakwetoolodde mu kitundu mw'oli bye bayinza okuba nga bakwogerako? Bigambo ki bye bayinza okuba nga bakuwandiikira ne bagamba nti Moses okoze kino ne kino? Omusajja ono yakolanga bukubirire mu busukkulumu obw'ekitalo okulaba ng'aweereza ki? Abantu. Era omutwe gwaffe ogwaleero gutugambye okukkiriza n'oweereza omuntu kwe kukkiriza ani? Katonda. Olunaku olwaleero mu kyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero tugenda tukiraba nti ngaffe Abakristaayo tulina okuba nga tuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abantu bannaffe be tubeera nabo okulaba nga babeera mu mbeera ennungi. Olwo nno ligase yaffe oba obulamu bwaffe omukululo gwe tugenda okuleka kugenda kuyamba abantu bangi okuba nga bayimusibwa. Era mu kweyongerayo omuwandiisi waffe atugambye nti ku Saturday omwezi ogwokutaano nga 21 omwaka 1999 omusajja ono amanyikibwa nga Jane Weidena mukwano gw'abantu yeebaka bwe yali ng'ali mu maka ge mu Montreal e California mu USA. Ono omusajja we batyo tulaba nga emulimu gye yali agimaze era ng'awummudde naye ebigambo bingi byamwogerwako era abantu bangi bakuŋŋaana mu kanisa ku Saturday yaddako okusiima obuweereza bwe nga mwabo abantu mwalimu abantu bangi abantu abaava mu kanisa ey'Abadventist mu kibuga abantu bangi abaava mu Israel oba tugambe Abayudaaya bangi bajja
okubanga bawitnessinga, okubanga boogera ebirungi ono omusajja bye yali akoze, okubanga batendereza obuzira bw'ono omusajja. Era bantu bangi Abamerika ne bakuŋŋaana, Abakristaayo bangi ne bakuŋŋaana okuva mu mawanga ag'enjawulo. Abakulembeze b'ebitongole eby'amaanyi bonna ne bakuŋŋaanira mu kifo ekyo mu California okuba nga boogera ebigambo ebingi. Era omwo mwe batugambidde nti n'omu ku basumba Milton Gaither ow'ekkanisa ey'Abadvent mu biseera ebyo yayogera ebigambo bingi ebikwatagana kw'ono omusajja Weidner. N'ayogera nti nzikiriza mu muntu kubanga mpalirizibwa bwe mba nga njagala okukkiriza Katonda. Eyakkiriza mu muntu ekimala okutonda era eyagenda mu maaso n'okutugumiikiriza. Ono omusajja yayogera bino ebigambo ku maziika g'ono omusajja ng'agezaako okutulaga engeri Weidner gye yali akkiriza mu mutima gwe, n'akkiriza engeri Katonda gye yayagalamu omuntu n'okwagala okungi, n'amutonda n'abeerawo, n'abeera ng'abeezaawo obulamu bwe okutuusa kaakano. Era naye ekintu kye kimu kye yagobereranga okulaba ng'obuntu bw'omuntu tebukola ki, tebusaanawo. Era muganda wange andaba olunaku olwaleero, njagala okugamba nti ffe ng'Abakristaayo tulina okunywera okulaba nga tuyimusa obulamu bwaffe n'abooluganda bakola ki, abatwetoolodde. Tulabidde ddala ono omusajja Weidner engeri gye yalwanamu okwekuuma n'akuumamu n'abaki n'abantu abalala. Ffe mu society gye tuli, mu bitundu gye tuli, mu maduuka gye tukolera, ku bizinesi zaffe ng'amakya ga leero tugenda okuba nga tutambula nga tugenda okukola, biki bye tukola? Bikolwa ki bye tukola abantu abalala bye bayinza okulaba ne bawitnessi nga ne bagamba nti naye ono omusajja atubeereddewo oba abeereddewo ekitundu kyaffe. Kuba ono omusajja tulaba nti yadde yasobola okuba nga yeekuuma mu kasirise mu Amerika, at least ebikolwa bye ebirungi bye yali akoze emabega byasigala bikola ki, bimugoberera. Olunaku olwaleero njagala tukiyige era tukimanye tukitegeere nti buli kikolwa ky'okola ekirungi kigenda sigala nga kikola ki, nga kikugoberera. Oba ekikolwa ekibi kyonna ky'okola abantu kigenda sigala nga kikola ki, nga kikulondoola. Era luvannyuma nnyo kigenda kuditamininga ky'ogenda okuba ng'okola ki, ng'ofuuka. Era olunaku olwaleero tufube nnyo nnyini okulaba nga tukuuma ki, emitima gyaffe. Mu mutima gyaffe tukuumyemu ki? Abantu abasinga mu mitima gyaffe tujjuddemu kweyagaliza. Era ng'osanga singa bakuteekamu ekyo ekifo ne bagamba nti kati niwagaba Moses, oli mu lutalo oli kulwana, oyinza okakkana nga weetaasizaako ggwe wekka na famire yo n'otafayo ku bantu balala. Naye olunaku olwaleero tulaba nti tulina okufuba okulaba mu buli kitundu we tubeera, muli Katonda wakutadde wakuzobozesa okubeera, olina okubeerawo ng'obeerawo ne ku lw'abanno. Kuba impact yo eri bo esobola okubaleetera okusemberera ani? Katonda. Ng'omutwe gwaffe gwe tugamba olunaku olwaleero nti okukkiriza n'oweereza omuntu kwe kukkiriza ani? Katonda. Abantu tebalina ngeri gye bagenda tegeeramu bikolwa byaffe, tebalina ngeri gye bagenda tegeeramu Katonda nga ffe nnyini tetukoze eki, tetumubalaze. Era obulamu bw'ono omusajja Gene Weidner bwakola impact nnyingi mu bantu ebiseera ebyo, era abantu bangi ne basembera ne bayongera okuba nga beeyunga ku kkanisa ey'Abadventisti. Era olunaku olwaleero nga tweyongera okufumiitiriza ku bigambo bino, tulabe engeri Katonda gy'atukuumyemu, tulabe engeri Katonda gy'atwagalamu. Katonda n'avaayo n'atutonda mu kifaananyi kye. N'atakomawo wokka n'abeera ng'atukuuma okuyita mu myaka, ne tuva mu myaka 2000 kati tutuno ensi etambudde mu myaka 600, atukuuma, atulabirira. Kiki ekiyinza okuba nga kitulemesa okuba nga naffe tubeera nga tukuuma baganda baffe, nga tubawanirira embeera weegaanye ne tubayamba, we bafunye obuzibu ne tubeera nga tubabeererawo. Muganda wange andaba olunaku olwaleero ku TBN TV, leka tusobole okuba nga tweyongera okuba nga tukuuma baganda baffe, nga tubawanirira mu kukkiriza, mu bulamu bwabwe obwa bulijjo, mu byenkulaakulana. Tubeererewo baganda baffe abalina obuzibu,
tusobole okuba nga tulaba nga tubakola ki nga tubayimiriza. Leka tusobole okubeerawo nga tubeerawo ku lw'abantu bannaffe. Era okweyongerayo ono omusajja Milton Geiger yagamba nti ensonga lwaki tewali ttima lyonna wadde obukambwe ebiriyinza okuzikiriza oba okusaanyaawo nti ensonga lwaki tewali ttima lyonna wadde obukambwe ebiriyinza okuzikiriza oba okusaanyaawo, naye ettima eriteekebwabo abantu mu bo bennyini. Amiina. Nti tewaliwo yadde ettima eriyinza okuba nga likola ki nga lisaanyaawo abantu. Naye lwakuba nti ffe abantu ffe ffennyini tulina obukyayi, tulina ennyinge ku mitima gyaffe, tweyagala okweraba nga ffe ffekka ffe tukulaakulana, twagala okweraba ffe ffekka nga ffe tuwangula. Singa bano abasajja bano abazira abali mu ntalo ne bataasa abantu, nabo beetunuulira bo bokka ne basobola okuba nga beefubako bataase obulamu bwabwe, twandirabye abantu bangi bandifiiriddwa obulamu bwabwe. Abantu bangi tebandisobodde kuba nga bawangula olutalo olwo, bandisobodde okuba nga bafiiramu. Naye olw'okuba nti beewaayo ne basaddaako obulamu bwabwe olw'okuba nga bannaabwe babeera abalamu, ekyo nno kyasobola okuyamba abantu bangi okuba nga bakola ki basimattuka olutalo. Olunaku olwaleero muganda wange, olowooza Mukama yandiyagadde okole ki? Mukama yandiyagadde obulamu bwaffe tubuweeyo ku lw'abaki? Ku lw'abantu bannaffe, okubalaba nga nabo bakola ki? Babeera bulungi. Leka kubeerawo ku lulwo kuba ne Mukama abaddewo ku ki? Ku lulwo. Leka tubeerewo ku lwa Mukama era tusobole okuba nga tuyimusa baganda baffe, tusobole okuba nga tuyimusa ab'eŋŋanda zaffe, tusobole okuyimusa baganda baffe mu kkanisa okulaba nga batambula mu bulamu obukola ki? Obweyagaza. Leka tuleme kubeera mu bulamu bwaffe nga bwe tusukkulumya obwabalala nga tubukendeeza nga tubussa wansi ne butuuka mu kkanisa gwe n'oyagala buli kimu okyefuge naye ng'abalala obalese nga tobafuddeeko. Leka tusobole okuba nga tuyambagana nga abooluganda, awo nno n'okwagala kwa Kristo okugenda kweyongera okuba nga kulabisibwa mwani muffe, nga bwe tulaba nti okwagala kwa Katonda kwalabisibwa mu bantu bano olw'ebikolwa bye baakolanga mu biseera ebyo byalabika ng'ebitali by'amaanyi naye nga baataasa abantu abakola ki? Abangi. Era olunaku olwaleero muganda wange nga tugenda okuba nga tuwunzika pulogulaamu yaffe, Mukama yandiyagadde ggwe nange okulaga obugumiikiriza, okwagala, obutasosolanga ko n'omukwano eri buli omu ku balirwana baffe. Amiina. Mukama yandiyagadde tulage okwagala, yandiyagadde tulage obukola ki? Obutasosolanga, tulage n'omukwano ogw'ekitalo ki eri abooluganda. Oba oliawo bano abasajja bandigambye bano si baganda baffe, si musaayi gwaffe, Abaebbulaniya tetubamanyi ne batabataasa. Leka tuleme kusosolanga mu mawanga, osange Omunyarwanda asosola Omuganda, Omunyankole asosola Omukiga, Omuganda naye n'asosola Omusoga. Leka ebyo bintu tubiggyewo, tuyambagane nga kuba ffenna tulina omusaayi gumu. Era ne bw'oweesala bwe bati ovaamu omusaayi mumyufu, ne mukwano gwo gw'ogezaako okuba ng'owala n'avaamu omusaayi muki? Mumyufu. Era ffenna leka tweyongere okuba nga tufumiitiriza ku bikolwa eby'abazira bano abaali mu lutalo olwo olwa ssematalo olwokubiri abasobola okuba nga babeerawo ku lw'obulamu bwa bannaffe. Naffe mu mulembe guno we tuli, Katonda asobole okuba nga atukozesa, tumusabe abeere wamu naffe, tukozese obulamu bw'atuwadde okuyamba baganda baffe. Olwo nno baganda baffe bagenda kusobola okulaba Kristo muffe. Omulamwa gwaffe olunaku olwaleero gubadde nti okukkiriza n'oweereza omuntu kwe kukkiriza Katonda. Okukkiriza n'oweereza omuntu kwe kukkiriza ani? Katonda. Kuba tukirabira ddala nti gy'okoma okubeera n'empisa ennungi, omutima gwo nga mulongoofu, ng'ojjudde okwagala, ng'ojjudde ebibala byonna eby'Omwoyo Omutukuvu, olina obugumiikirizo, olina obwetowaze, ekyo kigenda kuyongera okudrowinga abantu bangi gy'oli abagenda okwagala okubeera mikwano gyo. Ate mu nkomerero bagenda kuba nga bonna basitudde okuba nga bajja ku bigere byani? Bya Kristo. Era muganda wange olunaku olwaleero nnyongera okuba nga nkukubiriza tubeere abantu abaagala,
tubeere abantu abalina omukwano eri bannaddiini abatali bannaddiini abasiraamu abalokole Seventh Day. Leka tuleme kubeera nga tukola ki nga twewalana. Leka twagale baganda baffe, leka twagale bannaffe balitwana baffe nga Yesu Kristo bwe yatwagala n'awaayo obulamu bwe ku bwaffe, nga Katonda bwe yatwagala n'awaayo ne yeerekereza omwana we omu bw'ati najja atufiirire ku nsi. Naffe leka tuweeyo obulamu bwaffe ku lw'abantu bannaffe okulaba nga tebazikirira mu kibi nabo basobole okuwangula. Era tukimanye nti mu byonna waliyo Katonda mu ggulu atusobozesa okukola byonna mu maanyi ge. Kubaffe mu maanyi gaffe ng'abantu tetulina kyekyo tuyinza bba nga tuyamba bantu bannaffe. Ne bwe twesiba ku maanyi ga Katonda, bwe tusembeza Katonda mu mutima gwaffe, agenda sobola okutuwa ekisa, agenda sobola okutuwa okwagala. Olwo nno tugenda kusobola naffe okwagala bantu bannaffe, okwagala baganda baffe, okusitula bannaffe abali mu buzibu, okwongera tugenda kakkana nga naffe tufunye omutima ogwo ogw'ekisa nga baganda baffe be tulabiddeko olunaku olwaleero bwe baali. Era naffe abantu bajja kusobola okuba nga batujulira. Era olunaku olwaleero nkulekera ekirowoozo kino, abantu gy'otambulira bakwogerako ki? Abantu gy'obeera bakwogerako ki? Muganda wange, bikolwa ki by'otaddewo ng'omukristaayo bireeta abantu eri Kristo oba bibasembezaayo? Era ngenda kusaba twewombeeke olw'okusaba nga tuwunzika olunaku olwaleero. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe omutonzi w'eggulu n'ensi, tukwebaza olw'eno program gy'otuwadde olunaku olwaleero, ensulo ey'enkya. Mukama tukwebaza era tukusaba otuyambe tusobole okuba nga tukuuma emitima gyaffe. Era Mukama otuyambe tusobole okuba nga tuweereza mu buweereza bw'oyagala tuweerezeemu obunaatusobozesa okuba nga tusitula baganda baffe okuba nga basemberera entebe yo ey'ekisa. Tusaba obeera wamu naffe eri abo bonna bagenda okuba nga bagenda ku mirimu gyabwe. Beera wamu nabo bateekeko obukuumi bwo n'ekisa kyo, bayambe byonna bye bagenda okuba nga bakwasaako emikono gyabwe bitambule bulungi. Ayi Mukama Katonda waffe, kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Kwagaliza olunaku olulungi n'okukola. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Emikolo mingi egikolebwa mu kanisa ya Seventh Adventist Church, ebitongole bingi ebikola obutaweera okulaba nga bituukiriza emiramwa gy'ekkanisa ya Seventh Adventist Church. Y'ensonga lwaki 3ABN TV ekutuusako program ebifa mu kkanisa yo, gye tutambulira ne tufeffetta emikolo egy'enjawulo ne tugikutuusaako. Emikolo egy'abakyala, egy'abaana, egy'abavubuka, egy'Abadventist men awamu n'emikolo emirala gyonna egy'ekkanisa. Ku 3ABN TV buli lwa Sunday ku saa 3 ez'ekiro tugenda kuba tukutuusaako programu ebifa mu kkanisa, w'otegerera emikolo egy'enjawulo egiri mu kkanisa ya Seventh Adventist Church gwe gy'oli gye wasubiddwa, ate ne tugikutuusaako n'osobola okuba nga ate ogifunira ddala awo w'oli. Tosima programu ebifa mu kkanisa yo buli lwa Sunday saa 3 ez'ekiro ku 3ABN TV. Nange omuweerezaawo Albert Akawa.